Polisi ya Uganda ngeri wamu n'ab'ebitongole ebyokwerinda ebirala bakakasizza nga bwe bamaze okuyongola abawanvu n'abampi okunyweza ebyokwerinda ku kisaawe Namboole saako n'ebitundu ebirala ebiranyewo okulaba nga tewali Munnayuganda atusibwako buzibu. Mu lukiiko lwa bannamawulire olutuuzibwa buli wiiki ku kitebe kya Fufe Mengo, omwogezi wa polisi ya Kampala Emiliano Kayima asabye abawagizi okukuuma empisa era n'abakuutira obutajja na bintu bisikiriza ababbi omuli ensimbi ennyingi, emikuufu egy'ebbeeyi, amasimu n'ebintu ebigwa mu ttuluba eryo. Tuyinza okujja ate ne batubako ebyaffe bakifeesi tebagenda kubeerayo, ekyo tukibakakasa. So ye assurance gye twagala okubawa. Kye tubasaba nammwe bannayuganda mubeere discipline, mubeere nga mulina ku mpisa. Okuvugisa ekimama olw'okuba osanyusa ennyo, okugenda mu bbala n'ogunywa ate n'ovuga nnyo n'otta abantu, sinakindi naawe n'ofa, ekyo si kya buvunaanyizibwa. Tulage obuvunaanyizibwa dine gwanga lyaffe ffenna. Ate ye ssentebe w'olukiiko olutesitesi Dr. Bernard Ogwell ategeezezza nga enteekateeka zonna ku mupiira guno bwe zimaze okugibwako akawuuwo era nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'awerekerwako omukyala we era nga ye minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Oweekitiibwa Janet Kataha Museveni y'anaaba omugenyi omukulu ku mupiira guno. Expect His Excellency the President to be the chief guest and also the ministry responsible for sports. The First Lady has already confirmed her attendance, plus other key government officials and FUFA officials and our partners. Mungeri ya FUFA erangiridde amanya g'abaddiifiri abanalamula omupiira gwa Uganda Cranes ne Comoros nga bonna bavudde mu ggwanga lya Senegal era nga ttiimu ya Comoros yakutuuka mu bibinja bibiri ng'ekibinja ekinasooka kyakutuuka olunaku olw'enkya okuva e Bufalansa ate ekyokubiri kyakutuuka ku Lwakutaano okuva e Comoros era nga bakusuzibwa wali ku Imperial Royal Hotel. The match commissioner has been appointed for this game. It's coming from Zambia. It's called George Mwila Kasengele. Will be arriving here on Saturday at 8. And the match referees are from Senegal. We have Mr. Malang Diedu, the center referee. We have Mr. Jibril Kamara, assistant referee 1. We have Mr. Hel Aji Malik Samba, assistant 2. And we have Mr. Maguti Ndaye, that's the reserve referee. Uganda eri mu kibinja D ekikulembeddwa Burkina Faso ku njawulo ya goal nga Uganda Cranes yeetaaga buwanguzi bwokka okusobola okuyitawo mu mpaka z'ekikopo kya Africa 2017 ekiyinde Gabon. Ku Rock Kingdom TV amalindi ag'ebyemizannyo Brian Katende. This is Kingdom TV.